Omanyi omuntu yasabira omwami oyo kadi. Kona alina kadi mu mabanda kati. Yagiyisabira. Ali yamugiyisabira. Era ikina on record. Yasabira yakusabira ikina on record. Era kino onansonyiwa. Eso. Naye omanyi omwami yesimawo ku luli wa meya. Mwami Lukwago Robert. Ye yasabira gundi ani. Lukwago akola mu Nuupu. Ikina on record. Akola ku Nuupu. Nkulage simu. Mpa. Tujiteeke kwa nteeka wano nga yogera. Linda kongera kulaka. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafuli mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi. Jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV mazima ku mazima. Weewaawo amakya amalungi kansubire nti twasuze bulungi fe abamu Allah abadde akyatukuumye twasuze bulungi obutagambika. Wena gy'osinziira okusobola okuba nga ate olabibwa ogoberera Lubaluseewa TV tukomyewo nate okusobola okuba nga ate tukuweereza mu mpeereza ennungi. Ndi ne DJ Sane oba Sengo oba Ronald olunaku olwaleero tuli naye ku seetu tusobole okuba nga ate twogera ebigambo. Nze Ajje Samuel. Programu nsonga ku nsonga yebegguse ku mukutu gwogwo osobola okuba nga ate otugoberera bulungi. Ennaku ndaba nga tubalambale okuba nga tugenda wali eri ku Sunset Gardens ennaku z'omwezi nga 22 twote buliro. Shiba Karungi Queen Mama asobole okuba nga ate ekintu akitugusiza bulungi nnyo nnyini ddala ate nga jjukira okuyingira kujja kuba omutwalo gumu, emitwalo 2-3 VIP, emitwalo 5 egy'okuba table wali eri ku Sunset Gardens. Tulina Saxo Frame Band naye ejja kubeerawo wali eri ekintu ng'ekitambuza bulungi nnyo okusobola okuba nga ate tufuna omuziki ogwennyini gwe twetaaga okufuna. Mwena abakuze ku myaka mujje ku Sunset Gardens ekigiriko nti tewawemula MC babeereyo ba mutindo basobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo. Badije tubayina mu bungi abajja okukuba omuziki nga show tenatandika ate nga emaze n'okuba nga eggwa era bajja kukuba omuziki paka ku makya. Ffe jjukira tuli munda muli eri ekikomerako ekiri motoka ebeera munda tusobola okuba nga ate tukuba omuziki paka ku makya. Situte ebeera gulugulu nga bw'oze newo bajja ne earring era oddayo nayo teri wadde agikwatako. Nze Ajje Samuel ngenda kubamba wa omukulu ono ababuuzeeko ate twogere ebigambo. Sebo tusense okulaba nate twasemba okulabagana wali eri nga mutunka ekyo nakyo nekiggwa ekyavaawo nakyo katuze olwaleero. Abasebo mwina batulaba batugoberera ku Lubaluseewa erinnya nze Sengoba Ronald abasinga bamanyirya Sane DJ Sane ate nkomyewo nate era okulaba nga twegayagayamu kulaba ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Tuli mu kaseera kazigizigi ka byabufuzi era nga nkakasa nti mwali ali mu Uganda wena tugoberera okimanyi bulungi ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula mu byabufuzi. Komyewo nate ku Lubaluseewa tubinkane bagamba programu nsonga ku nsonga tulina omuweereza Ajje Devigan era nga yatembeta mu nsonga zino. Mwena batulaba nzize ate tugasimbaganye n'Ajje Samuel. Sebo Sane sebo weekend yakutambulidde etya? Weekend eri Leero lwakubiri lwajjuga jjere twalabaganye ffenna kale weekend yakutambulidde baddemu ebintu bingi nnyo. Bali tunoonya akalulu nga tukawenja ajukunju bannange bwe sinnatuuka onsubire nti ngenda kubamba naye baali tebannabata ati munne ffe tuyitamu mpola kubanga tuyinza okugenda kuyisa mu bantu kubabuuzaako eno bati bannatuta campaign basadde mbutongole era tugenda kujja n'amaanyi mangi nnyo nga mubadde mukiraba nti tubali tuyitamu mpola ku nsonga eyo yennyini. Omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda yasobodde okuba nga olunaku lw'eggulo Mande yasobodde okuba nga ate ata abantu bonna abalala oba contestants abalala bonna bakampeininga eri eggwanga ne mu bitundu byabwe gye bagenda okuba nga bavuganya. Gye buvuddeko
abakulembeze b'eggwanga abeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze b'eggwanga lyettu Uganda yasobola okuba nga abata bo ne baba nga ate ekintu bakitambuza bulungi muzuri sana. So nammwe yabatadde olunaku lweggulo watandikiddewa wabaddewa? Nganze Ssengo Ronald omanyi ka tulina emyezi ebiri okunoonya okufeffeta akalulu. Ndi wa ku mabanda era nakoze strategy nti nze njagala babuusa mwenna abawagizi bange mwenna nti nze campaign zange ngenda zitandika mu butongole ku Monday. Ejja Monday ngenda okuba nga ngenda kuba nga nzija mpola mpola mbayitemu naye campaign ey'omuggundo ey'amaanyi era muninde ku Monday ngenda kuba nzija n'amaanyi. Ebanga campaign launch ya Monday. Campaign launch yeta campaign launch y'amaanyi ku Monday era abawagizi bange mwenna muniiririre ku mabanda mu bitundu byonna omanyi batuwa road map. Era ngenda kuba nga ntandikira mu katale okwetooloola katale zone yonna Musanje yonna ngenda kuyitayo n'amaanyi amayitirivu ennyo era muniiririre nzija n'egganga yonna mbabuulire ensonga ezindeese okulabika nga mbaweereza era ku Monday mbakakasa terujja kusukkawo nja kuba nammwe mbabuulire ensonga zange ezindeese okuba nga neesimbawo ku mabanda obuweereza bwe ngenda okuba nga mbatuusaako ku Monday munindirire tandikira mu Shero zone mu katale wonna awo mu katale zone awo bwe ngenda okutandikira launch. Bw'otubadde tutandika Ssengo oba mpulidde ng'oyogerako nti obadde oyitamu mu mpolampola mu bantu b'oku mabanda. Mbadde mbayitamu nga mbabuuzaako. Obabuuzaako biki by'olaba bibadde basinga okugamba oba okutuma? Okuntuma baŋŋamba bali bantuma ebintu bingi nnyo ebibanyigiriza ku mabanda naddala emisolo egyo gibanyigiriza nnyo era ensonga eyo ngenda gikwasa maanyi nga yamuggundu nnyo. Emisolo bambi ginyigiriza nnyo bannamabanda naddala emisolo egy'amayumba giba minene kadi ng'omuntu alina ekizimbe ate oyinzanga asasula omusolo mutono ono wa mobile money toyinza kuŋŋamba nti w'ekizimbe asasula emitwalo 15 ate owa mobile money ate abana gasasiro takola ki namusasuza emitwalo 10. Kale byetugenda okulwanyisa okulaba nga tujjawo embeera eyo yonna nga tukwataganye n'abantu bonna batawunikiraka neggombolola nga bwegenda okufaanagana. So nzija tugenda kirwanako nnyo kasasiro mu katale okimanyi mu katale toyite mala akatale kakuŋŋaanya abantu abasoba mu 10,000 buli lunaku naye tulina toyi mweri naye ntono teyinza kumala bantu abo. Kale ebyo byonna tugenda kubirwanako emisolo. Mbadde menti akatale kasobola okukola mobile azin ne beekolamu era nga bw'omanyi ne baga katwekolemu kituufu. Kati gwe kansala gweyagala ogibazimbira? Sijja kugibazimbira. Omanyi kibakwatagana nabo kubanga ettaka lyabwe. Naye bwe tubanyonnyola ekirungi ekiri mu buyonjo ne bakigula tuba tugenda kubanga tukwataganira wamu n'omukulembeze yenna n'abameeya yenna oba bateke nga tubanyonnyola ensonga ezo okulaba nga tufuna toyireti kasasiro tetulina nattaka ligendamu kasasiro nga bannamabanda ate nga kibuga kikulu nnyo mabanda kyekibuga kikulu ekya Gombe naye tulina etteeka ki kasasiro. Kale n'ebyo byonna byonna tugenda batubirwanako batubiteesaako mu ngeri esinga okuba efaanana bwe. Awo wennyini mu katale gye buvuddeko nawulirako waliwo ekibiina ekyali kibasoloozaamu ensimbi nga kibateekera ensimbi za bannakatala nezibulankanyizibwa. Mwe nga bawonalebo oyinza kuyamba otya bannakazadde b'eggwanga ngaabo abafaayo okuba nga abeera mu musana abeera mu nkuba atuula awo nasobola okuba nga ayiiza abaana baabwe ekigulira bannaye bannamabanda njagala kubabuulira ebigambo byo naddala abakyala n'abakolamu omulimu ne mufunda akasente kammwe nsaba mubeere nga mufuna ebibiina ebiri genuine. Tomala gateeka ssente zo mu kibiina kyotamanyiiko nga tomanyi tekiri genuine nga si kiwandiise kubanga n'oteeka essente zo mu kibiina nga si kiwandiise nga gavumenti tekimanyi byonna olaba nga waliwo ebibiina ebibba ssente z'abasuubuzi ne bazibba nga olina woogenda kuloopa kubanga ebibiina si biwandiise gavumenti tebimanyi.
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. w'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 6 39 oba 0772 64 39. The Place, a home far away from home. Ebibiina si biwandiise gavumenti tebimanyi. So kati mbasaba bannamabanda mwenna mwenna bakuŋŋanya ensimbi zammwe ne muziteresa ebibiina nga temubimanyi. Kati waliwo ebibiina nga PEWOSA, kibiina kiri awo kiwandiise ensi yonna ekimanyi. Naye waliwo ebibiina ebitali biwandiise aje ebibiina si biwandiise naye abantu ne beesiga babawa ensimbi zaabwe. Mmwe nga baonalebo mugenda kubayambako omukyala kuba kati omukyala akola mu katale talina budde bulondola kibiina ekyo kiwandiise ye kasala bakalisiiti alowooza kiri genuine. Si bwe kiri. Abantu babanda bategeera wabula nti abasinga baterekera ensimbi zaabwe oluusi baba bamanyi kati kiri kyababba kitya wana akawulira ebibiina biringa 3 mu Matugga bize bibba bannamatuga mu ngeri y'okusoso kati nno sente ezo zirabanga entono oli agamba ojaleetanga 10,000 lunaku oba 2,000 so you may think nti sente entono naye with time oli agenda okulyanga manje emitwalo 8 so abantu babbibwa mu ngeri bwetyo. So mwenga abakulembeze kiki kyogamba bannamabanda kyogenda okubayambako kuba gwe ng'omukulembeze kikkakatako ko ebibiina okubanga bizze mu bantu bwe b'okulembera and those people ebiseera ebisinga bava bwayise yava mukono ne najja ate nabba abantu b'okulembera. Kati ekyamazima kati nfa bakulembeze kirina okuba nga tukola okuba nga tuteekawo emisomo sensitizing ndino bannange ekibiina kino omuntu nannyini kyo azze mu bantu bavudde mukono omumanyi kyengana ki ekibiina kyebadde kugamba nti ekibiina kiwandiise oba sikiwandiise tulina okuba nga tulondoola ne tusomesa bannamabanda nti no bannange ekibiina bwe kiba nga kizze okuba nga kiteekamu ssente ezofuba okulaba nga kiwandiise nga kiteeketeeke nga n'omuntu gwennyini gwe tukwasa ensimbi zaffe amanyikiddwa. Kati ebibiina bwe biri mu mabanda ebituufu waliwo ekibiina bakita twezimbe saving group wekiri ku mabanda akalango ekyo kinatuuka nga kibbya abantu gojja okuba nga go facing era nze omu ku bantu abaterekeramu ensimbi nze omu ku bo twezimbe bannayimwe balina okukuuma ensimbi zaffe era muli bantu bateeketeeka batwezimbe waliwo groups ezijja sane onoosonyiwa ekikuteekamu nti olaba omukulembeze ekigambo omukulembeze kintu kinene nnyo kigazi kitwala buli wamu ekyola abakulembeze basaanidde okubanga tebeewalana batya obeerawo ng'oli mukulembeze nga tokolagana na chairman. That's wrong. Enkyogera kubanga chairman omwetaaga akubulira nti omutuuze mutuufu lwaki ekirala kyeggamba abantu baleese mu bizinensi mu Matugga najja n'ateekawo ka kampuni n'akakubira obulawo n'apangisa ofiisi emyezi 6 omwezi ogw'omusanvu musanga taliwo yayano byekiro so nga atabbya abantu b'okulembera. Kati ne ba chairman oluusi tetufuddeeyo kimala ba chairman ab'ebyalo bajja manyi kyobola yagala okugamba abannayuganda nti ba chairman bennyini ba chairman b'ebyalo tosembeza muntu mutuuze nga teyewandiisiza tazze gy'oli ng'omusenze nga tazze mu ofiisi yo obola abantu bajja ne babba abantu mu bitundu nga siki nga chairman tabimanyi bajja ne basenga naye nga chairman tamumanyi namumanya. So n'olwekyo njagala kubakubiriza banne basentebe n'abakulembeze ab'enjawulo bakulembeze bannayitube naye nga tufaayo okulaba nga tumanya abantu abazze mu bitundu byaffe okuba nga tusenga. Omuntu ayinza okuba ng'avuddeyo gy'avudde ng'avuddeyo oluusi abyeyo n'abantu ab'enjawulo ng'ajja asenga n'abeerimbikamu. So nkubiriza bachairman bannange okuba nga tufeeyo nnyo okulaba nga tumanya abatuuze ffenna ababeera mu bitundu byaffe nga tubamanya
alina mu abantu mwenna beera mbega wa munno nti omuntu ono yavuddewa yani bamuyitaani avaawa tubeere nga tuli mbega wa munne tubeere nga twefaayo nga tugoberera abantu bano abatwebintu bikamu be baani ajje kati oyinza okuba nga gobeera mu kito owulira naye n'ogenda n'osinga entebe so kiba kikakata ku chairman okumanya omusajja ono yavuddewa azze atwerimbisemu entebe eno yaani so kati ogwo mulimu gwa bassentebe n'abakulembeze abagwa mu kkoweere. Okay, gye muvuddeko Nira yategeeza eggwanga nti endagamuntu zizze. Endagamuntu we zajja ne bagamba ziri ku magombolola. Naye abantu abasinga kati bavuga amafuta gaabwe ne bagendayo tebazisangayo. Kimwe ng'abakulembeze muyinza okukola okuyambako ku bantu bano obutono nate ensimbi yaabwe kubanga bagigendamu ke. Sensitization batugamba naddala kugombolola bagamba endagamuntu zakumyewo ziri kugombolola naye endagamuntu zino baziyisidde mitendera waliwo abasooka okwewandiisa batuwandiisa nga mitendera kati ezasooka basooka okwewandiisa naye bagenda okusooka okukola ki era nkakasa bulungi nti obanga weewandiisa mu kusooka n'okola lini oba n'okyusa olondera kakasa ezaabwe gye ziri gundi era bane tugende omanyi kati bwe bagamba nti no zizze kugombolola buli muntu aba amanyi neyiye ekoze eki egenze ezze so nga ate olusi zijjidde mitendera nti abasooka okwewandiisa era bebasooka okukola ki naye era njagala okukubiriza ekitongole kya Nira bane tuteekemu amaanyi tulaze nnyo obunafu tuteekemu amaanyi tukole mangu kuba tugenda mu kaseera ka kulonda tulinga abazikubira eranda ate nga bonna byonna ekitongole kya Nira ekyo kiraba abantu emirimu mitondo gye bakola era banemukole driving permit ogenda leero n'ogifuna naye simanyi lwaki endagamuntu ezo tezifuuse akabasa banituteekemu obwangu abantu baffe tubawe endagamuntu zaabwe kubanga endagamuntu eyo nkakasa yeronda abantu abamu beewandiisa nga bagala kukyusa bakola ki bwe balondera kati ziba nga tezifulumye omuntu ono ogenda kumulemesa ayinza okuba nga abadde abeera Masaka nga gyalondera biri naye nga ate ayagala kulondera ku mabanda kuba gye yasenga oba gye yazimba enju ye ng'ayagala kulondera ku mabanda sibone twanguye endagamuntu eyo ekitongole kya Nira tulaze obunafu tuteekemu amaanyi mangi nnyo abantu bafune endagamuntu zaabwe esebo tugeze Mukama akuwadde ekisa bannamabanda bakulonze oba otandikira ku ki olaba nze bwe mba nga nze mpangudde nga Mukama ampadde ekisa n'entuula mu ntebe y'eggombolola y'eggunde nga nze kansala omanyi sikulembera bw'omu sikulembera bw'omu kuba birimu emitendera mulimu abanene tukolagana ne gavumenti tukolagana omanyi meeya yaba tusingako oba amaanyi tulinamu batawunikira kakati so wentandikira ddala kubanga nkyensookerako ddala okukola kwe kubanga mpita mbatuuze bange bantume ebirowoozo byabwe baba tebakutuma dda anti buliriza baba bantuma naye njagala nziremu nkomewo gwe yakolawo kyanjawulo kuba bangi oba malobalola tebakomawo nze mbajja kudda bannange muntume mumpe ebirowoozo byammwe byomwagala tukyusemu mabanda era abasebo ne bannyabo basuubiza nti nze nja kubanga nkomangawo kubanga ebizibu banne tebiggwayo sijja kugamba nti no ngenda kumala entuuka byonna ngenda kuba mbimaliriza tusookako kimu ku kimu emyaka 5 egyo baba balina ogikuwa bakwongere n'emirala nga 5 era kwenkoma ebisanja 2 byoyagala kwenkoma gujja kuba mulungi ate wengere ku gundi endala kiddako ekirala mabanda eyo bw'ogitunira bw'oti nga bw'oyagala ogikulembera zirimu abantu nga bameka abantu mabanda nga yo abantu beerimu babalonzi wabagiwangaalira abantu mabanda nga bwenjiraba yonna nga bwefaanana erimu abalonzi 200+ bali 200+ bannange badaba bino bijja njogera on record mabanda nga yo abantu bali 200+ mabanda abantu 200+ bali 200+ osuubira abalonzi bali bameka abalonzi nga bwendaba register bwe nagitunuulira abalonzi bawera 200 200+ gironda wakayita mu balonzi nga bameka gwoba otunya mu sofa benakayitamu nga nze webbanga litulo esiddene
tuzokwata bule muziga ndabikanga nkavalinza abalonzi benakatuukako nganzi benakatuukirira muntu ku muntu benakatuukirira era nga nkakasa ndabikanga nkavalinza abalonzi abasoba mu gumu ekitundu olabye omu muntu ku muntu je bale kusiba wasudase nsaba akalulu nsengo balonadi nsaba akalulu ku mukadde wange nsaba kunaku lyo ndabirenga ddala nkavalinza abantu abawira omutwalo gumu n'ekitundu mabanda kizo wana wa obune bale sigalo gera kujja squeeze isavuka nse bakuita kuyisa muka mu kisero bakuita kuyisa kubanga nze kankuulira ajja akalulu kalaba kanu akalulu okulonda kibanga kibayita omuntu okutegeka omukolo olaba nti ajja oli mukwano gwange naye nsobola okuba nti nno nkugamba nonga sanengera kukuwa akalulu gwe nkufiirako bana akakyuka wali nentuuka nogamba ha sane tulanze naga serious mbawo mbulamu bwange nze just mbayina kubanga bampa bwikifo bakuwa bwikifo nze banga bwe aje kati gwe okulira ministry andi kati olaba okwesimbawo buli weesimbawo bw'omanya nti nno nzaani ku kitundu bw'omanya nti nno bulijjo bwe nyimiridde bwenti kati lutu eri wawulira otya wayimirira otya kiza kuola wamanya bw'oyimiridde luli namanya bwenyimiridde kubanga lutu wafuna abantu bame nakwata ekifo kyakubiri nakwata ekifo kyakubiri wafuna abantu bame nafuna abalonzi kuva ku yafumu zange nafuna abalonzi baali mu kanaana baba mpangula gundi yafuna mme Shabani sabifayo kumanya byabi dona libona oyina okumanya kati kali ngabo ngati kiri ebiri bwe kana bana kugira wala ni chini kali wategero tati yakusinga yampangula kugira baba yugira ulira baba ali wakubiri uliriza obo oyina omanya uliriza ampangula mpangulije kubumeka ali puliriza fe bwe balonda babala kadinze bwe bampangula bati safayo kumanya tino banga nawuliranga mutima gwennyise bannamabanda bane mwanvaamu kululire kuno mbasaba basebo ne bannyabo muntekemu obwesiga bulungi guno yes no please ovuga bungi tosobola kuba ngaluli wali wakubiri mpozi wali wakuna noba wali wakubiri oyina okubanga ofuna olukanana ate ekirala n'omanya weakness yange kwolwo yaliwa jemba nyino tereza kati weakness saina weakness banga okiraba mukulundi guli tewayina kye kyakuwanguza uliriza nti kunyonyola kyampanguza ekyamazima bannamabanda gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07943939 oba 07726439. The Place, a home far away from home. banga okiraba mukulundi guli tewayina kye kyakuwanguza uliriza nti kunyonyola kyampanguza ekyamazima bannamabanda bewe nyini bangamba nesimbawo naye bwe beebuuza ne bangamba Sani katusoke basi oyampangula bamuyita Shabani Kizito era nkusamu ekitiibwa mukama wange Shabani Kizito era nsaba kulunsewo mukama wange ononyize kalulu babu twesuubiza wali eri wangamba Sane sigenda kudda n'ompandako eddusu n'ongamba Sane nenga ye yakavuddemu mu kwagala kandi kyegambe yangamba Sane ngenda kukkiriza kino okuga ati ngenda kukulekera kino kyeza aba already waali naga ne kankiveemu naye yakavuddemu kwagala
awo simanyi wa yavuddemu kwa kanenzi yangamba agenda kundekera oyogera naye n'omuwulira yangamba nkulekedde bwe yagamba tebamala mu makadi simanyi sani tula mu kamera simanyi oba Shabani wasaba kadi wasaba teyasaba simanyi oba yasaba bati yasaba kadi naye nze yangamba sane osama dini ki ndi mu katuliki layira nti oba tolina ky'omanyawo kucha kadi Shabani simanyi oba wagenda n'osaba kadi ebya kadi nze nnyo ndayira ndi mu katuliki biro bya ku nsi Mungu akulaba mukama ndaba Shabani simanyi oba wagenda n'osaba kadi era kusobanga nti omuntu alina kyayisaawo ne Kurani agikwana n'agirayirako nze njogera kwatutola ntuluwe ndoli Shabani lwaki teyazze yaganyi kujja n'akulekedde oba gwe ndowooza kuba nze bwe yaŋŋamba sanja sigenda kudda kati simanyi bawandekedde oba bakomye kadi Shabani ojja mukyazaako wano annyonnyole ensonga era Shabani Sseboloonya ku luba luseewaje omuwa ensonga lwaki munnaye tebakomye abawandekedde oba wakoze otya tulire sare agamba yali wakubi naye yamusinga takola kyawo sinnavaawo okyali kusinga obululu olina okubaawo omuntu omanyi owokubiri muba mumbira nye kituufu nze njogera nga ndi mukatuliki muka Katonda muggu Shabani yansinga obululu bumeka bwali bungiko sijja kugamba nti ongambye akanabayirago. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Shabani yansinga obululu bumeka bwali bungiko sijja kugamba nti ongambye akanabayirago bayogera kugamba yansinga kumusa andi jjukira wuliriza nedda ekirandiro kekubuuze abalabo bafuna bumeka andi mpuliriza ate kati mpuliriza kino kyenjagala okugamba ebigambo bino nti emyaka 5 emirala giri emyaka 5 giyise toyinza kungamba nti abantu basigadde kyekimu ne bano abantu kati beeyongera population ku mabanda nki nene kati abantu kati beeyongedde kati kireza luli baali batono kireza luli yakusinga 45 kyegambe nti obululu byansi saagala nabwogera okuba gayi bwali bungiko bwali bungiko yansinga. Okay, mbadde kyakubuuza challenges kize wafuna wali eri mu kunoonya akaluli n'akooluno olaba nga kano kangumuuko okusinga kali siyinza kugamba nti no kangu oba kazibu luli wali ojjidde kuki najja independent anti kuki olwera kyoba ojjiddeko akabonero ku luli nali kabonero kasaawa era mujjukira nga tekyabala ava ku byokubala kati essaawa eyo bwe nagitunuulira bwe ndaba nga essaawa eyo
atenze siri muntu wannyo wa kibiina kibagamba buno wajira ku kibiina kino baba ati abajira ku saaba basima baba ati waliwo ekibiina kiri mu byobufuzi mu Uganda wa abantu abajira ku saawa lwaki toli open kiroba ngo kyogera direct munnange ebintu by'ennaku zino bimanyi ebintu by'ennaku zirwaka nnyo kwogera ku bibiina ndabye abantu bangi bagira ne bakitte takoowa ku bukulembeze andi kati kyengugamba ndikati abakulembeze ngaabo bwe balina okuvaawo kali nze kalira bakitte namutunulira ng'agamba simanya abannange simanyi olukadde simanyi lukola lutya nakoowa eŋŋombe eyo olukadde lumanyi ensonda terumanyi ze manyi nodduka suka ebweru abakulembeze ngumanyi mbuno okulembedde emyaka egisoba mu 15 ebisanja 3 ne bwe kiba kimu Mandela gye yafuga kimu n'atendera bannange simwe abenkize nnyo nti mwe mugino mwe mukulembera mwe Katonda bwe yatuwa kati kakubuzeemu njagala obeere open kati bakitte bwakoma atwongerako ki sikiraba wera n'ekkubo liri eryawali erigenda ku ggombolola libulemye eggombe mutobimanyi bakiwekanga ndimanyi otya aba bakitte bagenda okulonda yakuyogere ku bakulembeze ab'ekibogwe ngaabo sijja kwogera nino ewalala onaakola mu katale namuyomba yakomeddewo ki kikyagaseeko ku bannamatuga wali bannange anti kyenkugambye kiki nekigambo kankunyonyola ebigambo bino bannange abakulembeze please in life sane beera nnyo ng'oli open omuntu omubulira amazima nti guno mutayimbwa nti kino tolina kyogenda tukolera owulya bulungi mpulira bulungi nga bwolaba Shabaani mugende nti Shabaani tewandekeddwa mirimu naye baakuma kaadi andi kati abayeera okimanyi bulungi omanyi omuntu eyasabira omwami oyo kaadi ona alina kaadi mu mabanda kati yagyesabira ali emugisabira era ekina on record yasabira yakusabira on record era kino onansonyiwa naye omanyi omwami yesimawo ku luli wa meya mwami Lukwago Robert ye yasabira gundi ani Lukwago akola mu Nuupu nzina on record akola ku Nuupu nkulaga essimu mpa tugiteeke kwa nteeka wano nga yogera linda kongera kulaka message text message njagala osome essimu nange ewuli leeta yonkulaga linda njagala ensi yonna osome ngaaki ngewuli nene Lukwago mbulire yakolanga ani mu Nuupu kuba leero teyajjira ku Nuupu soma sebo wali sebo sebo nsesaamu kasita Arnold yakagga abuuka ne kasirivu wulira wa awaddaka kiri kitegeezezza ki nsoma wano namusabira kaadi bwe yagifuna ne bikyukamu kikyekyo kikyategeeza nti yamusabira kaadi kati ng'amugamba nti ayogera na kasiriivu nawe yesimanyi naye nga tekiri ku likodi sebo nseesaamu kasita Arnold yakaga ne kasiriivu aseesamu yakaga nti abuuka ne kasiriivu namusabira kaadi bwe yagifuna ne bikyukamu kambuuze Lukwago ye nga ye yaani ku Nuupu ng'asaba kuba amadde ebya Nuupu ebyalinga lulika lyosomye ekigambye kitya mbwe yamusabira kintu ekitegeeza ekyo omuntu okuba najja n'agamba nti nze nasabidde Sane kaadi tekisobola kuba true tekisobola tulina okukinoonyerezaako okufuuka true ebyo bigambo omuntu atayipinga kale kankubuuza oli bwajja n'agamba Sane olaba oyo omuwala ayitawo namwebakako kiba true era nze oli bw'okyogera bw'oti era nze ŋŋamba kyakijjeewo ekintu ayinawo okkulu kyokka tolinayo gwoga nti bano beesoma gye bali kati gundi oyo mulaba siwadde nga nti nno kasiriivu olaba ne kasiriivu yennyini yali aga okusabira Bashabaani byagaana ng'ate olwedde yaliyo ate kasiriivu yeyagaba luutu eri ani yali agala yasabira ani
Osera chegamba nti ye yalinga aga nti kati nze mmeeya nti naye mmwe mwenera bwe badde ntambula nammwe nino basabira kadi naye bagenda otuuka era tuwulira bagenda otuuka eringa ate si byebiri ebyokusabira nti si wulira kino Nuupu teyaliko kinombo oyo MP nti kati bwayogera ne bakansala bonna nga tubawa nedda ne byakyukamu bakansala baali ku lwabwe MP yali ku lwe bameya baali ku lwabwe bani okitegera bakigamba so bw'ongamba ono ate talina waalina bweru ate yasaba olimbyemu yes osomye eki gundi teyagenda Shabani teyagendayo ne bamuvetinga ali kati obedde olwaga tobimanyi kati yesawo bijjayo Shabani yagenda ne bamuvetinga wali vetting yayawula ulira mukusaba kadi ngogenda osaba kadi kale gwe oyo omwana naso asinga kaaba oyo olukwago tasobola singa Flavia Namulimba Buganze wa Bobi Wine tasobola kuvadda Flavia nga kyalina kubukedde nga bali batime Bobi Wine kati kiba kitegeeza bino tebyaliko nti Bobi Wine kali ngwamu ekirala kino wegambira nti vetting abantu abamaali gitunuuliddeyo kyolaba empulira yagamba nti yawaddeyo sente ngamba teyali ya sente bullshit teyali ya omweri waki kati gwe tulya Yudaman mukaseera kakadi katukanga Yudaman bamukubye uliriza Yudaman kiyaga bamukuba yensi yonna ne balaga obutambi nga kola Bobi Wine ne yavaayo ne Lutaaya Jofre bali bamayita Jeffrey ate lwaki ulira ne kino kyenjagala okutangazaamu nze banja kadi teyali ya sente yali ya sente kadi yali ya vetting kubuza kubuza kibuzo bakansala bangi bababuzanga ogenda kolera kyabo nagenda kola ngudo ate ngolo kolota gwe kansala kitegedde olaba naawe mwenyine okimanyi nkimanyi bulungi to sakola gwe kansala sakola lukudo so mbada kyali wali yakuwa Shabani yakuwa yakute bantu be ba munju kyabakuwadde Shabani omeze mukalu sigende yanyo kubino mbulona nono anzikiriza uliriza yesebo njagala kugaba ebigambo bino yesebo botimanyi waliwo omuntu asokuwana kidi tunaga bannayo kati ono ye mutuufu kati gwe batusamu obwesige kati ye Shabani yansamu obwesige oyo yali takukuwadde yali akoze singa yayogera luli yayogeranga tulina nga tumaliza n'okulonda oba ontegeera ne mu vetting yali tagenda naye mukase yagenze mu vetting waliyo ng'agenzeeyo ebiri byali byamulwatu waliyo empapula nzikuleetere lutweddako zindeetere ngena zikubagena zikubifaanyi ng'otya Katonda bayiba zindeetere obalaba nti agwe omuntu yenna nga tagenda kukuvuganya yali agambira naye tasobola kubanga ate amaze otuukayo ne bimukuba natalaga bunkuwadde akulekedde yangamba bifo nga yabana okimanyi Shabani amusana natuufu ozika naye ng'akutunuulira bubi ng'alina enyiike mu mutima Shabani bw'oteba okola ebintu byo banna wasala mbigambo wasala mbigambo naye twatiisa bulungi n'ongamba sani kati n'essaawa yakakati omuntu nga ye mwesimbye omwenna asobola okugamba nti nokkiriza noga nti onampadde ye muntu nga boolaba emuvuganye wamuli bameka najja nagamba mu budde buno bwenna naasana envudde mu lwakaano naye abawagizi bange bonna nde mu batumeerigwe n'atambula naawe naye nga nekukuuli agenda kugirako nanagwa kujalaga temumpa kalulu mu kawunga temumpa kalulu mu kawunga tulabe engeri gye tugenda otwala mu mabaana oyo muntu aba butuufu naye tajja kutuuka ku lunaku lwe balonda omala omukuba nga balangisa osoma agambe okimanyi nti abannabage bawedde ontegera bulungi omaze omuwangula atagamba abanabage muwedde so abantu babazanyirako batyo essaawa yakati iraala ezogenda otandika naye ojja okuggulawo omuntu anakuwa kati ya Shabani ajje naawo naye nga ati Shabani essaawa kati yakola dda mesi wali kati uliriza tuli mu kwogerezeganya okumati yasala olaba ne kati mukyayogerezeganya mulinga abewaggololira nedda olaba okutambula nange mu campaign tukyayogerezeganya era yaŋŋambye esala ngenda kukaki ngenda kusabira akaki ne Shabani era yali omuntu Shabani yajja nakubajja ebyakawo mukuba bambi n'abeerawo naddamu naye era Shabani abantu baali bamwagala bambi naye Shabani teyakola kimala tebali bamusuubiramu bambi bamussamu obwesige otandise okujja ku mazima budde nkyagala bambi teyakola kimala abantu tebali bamusuubiramu ku mabanda teyakikola nsonyiwa nkwogeddeko nnyo naye
teyakola kimala abantu bali bamusuubiramu Wow. teyakola kimala Yali agenda ogenda mu ggulu. tetumanyi ggulu gye liri Obwedde amazima ogasirikidde. Kati bwe tubeera embalo kwe tuga amazima gwogere ofuuke ow'eddembe. gali kufuula ow'eddembe Bwe kiri. Shabani teyakola kimala abantu tebali bamukola ki tebali kibamusuubira. bamusuubiramu era yadisappointinga nnyo abantu bambi kuba bamulaga okwagala nze naye kenyini akalulu bakuba kino bwe nakyogera nze omu ku bawagira Shabani ng'akola ki ng'ajjayo ani ng'ajjayo mwami Jebbi ansonyi omwami Jebbi naye amazima nze omu ku bawagira Shabani era Yogera amazima. yogera amazima sijja Kufuula abedde. Era Wali yawagira ali? nze nawagira Shabani luli sirabya kibanga bijjukira ebiseera ebyo era nze nawagira Shabani kuba yagira independent yagira ku ssaawa ebiseera ebyo Hadipinga yeriwo. Edipinga yeriwo bamwami kibanga bamwami Jebbi abo naye tuwagira omwana waffe oyo ani Shabani Kati ate gusa zino gwa musiize ento. simusiize Yayagala okukola. teyakola kimala teyaweereza tiwaweereza era Batunda Kasirivu akoze meya. Kasirivu Ibe bizungo n'ekirabo. Agnes. bajja bagezeeko manyi bino okukulembera Kasirivu badde omubuuza ku mwami Kasirivu Kwakoze olaba nti amakubo agasinga agakozeeko bw'obadde wali ogalabyeko meya ki yagakolako. Kuba ndaba n'eggombolola yennyini nnyini baalirima lwakuba bakite yamukola bubi n'atamuwa kolansi paka ku kitebe. Waliwo ne lyawanda yalikola akoze ag'omukito lyekubo lyayo waliwo erigenda paka ekirinyabigo byonna maanyi ga Kasirivu. Olaba osobola okuba meeya wano naye ng'ate okolagana n'ab'e Nansana sere ne zimuli kuba mulimu amakubo ga Nansana mulimu n'ag'egombe. So Kasirivu lwaki gga nti akoze agezezzaako sinagambako nti nno takoze ombuuza ekibuuzo n'oŋŋamba Kasirivu akoze mpaayo gwe byola nti kale akoze ekisooka kyogedde olwedde Kasirivu agezezzaako okukola enguudo n'azirima era so yagula n'ettaka ly'ekitebe era weeriri bangi omanyi bw'obanga oli mukulembeze tojja kubeera perfect buli kimu kwali emyaka 5 Kasirivu aguliddemu ettaka lyali tupangiza ettaka lya Kabaka naye akoze aweefube n'agula ettaka ly'ekitebe kuba nti abamu basimaya yaligula simaludda ona weeriri ekikulu liri kumpi n'ekitebe wenyini anti bagamba simaya yaligula mu ntobazi simaya biki ekikulu weeriri aliguze weeriri wali baali aboogera yibiyitingana yaligula simanya seere yazirya n'aligula mu kati mu ntobazi gwe wagendayo manyi weeriri mali weeriri naawe olaba ntobazi si ntobazi naye nga kale likonako ku lutobazi naye nga wano liri bulungi era sebo tukwebaza sebo Kasirivu webale nnyo okubanga kuba tojja kuba perfect nnyo nti no tujja kuba tukuwana buwanyi olina ebikyaganye enkakasa alina ebikyaganye anti omuntu bibagamba olutoddako n'abikola sebo nkakasa bulungi kisanya ekijja kino Mukama singa bakutaddemu akufujjeeko eddusu n'oyitamu sebo ekitebe kizimbibwe ettaka weeriri naye ekitebe kizimbibwe twagala naffe tweyagalire mu Gombe nga tuzze okukiika nga tulina ekifo wetukola ki wetwegazaanyiza Gombe era kali mwe mugenda okukizimba mukadde wange era ffe tugenda okuba nga tukizimba era tujja kukola butasamu okulaba nga tuteekateeka ensonga ezo nga bwe zigenda okulekastambula nga kitebe kizimbibwa ekisanze ekijja 2026 twafuna enjega eyagwa wali ekigoogwa emmotoka y'amafuta n'egwa abantu baffe bambi ne bafiiramu abalala ne bakosebwa n'essaa kati ng'abamu tebakyasobola kwekolerera olw'omuliro ogwabayitamu
kumabanda wano simanyimu abakulembeze kye muyinza kukola mabanda ono ali risike nnyo ku bantu abasana ddala okumpi n'akatale n'ekira nti akaguudo kafunda kiki nga abakulembeze kye muyinza okubanga ate musobola okutwala ebbaluwa mu union ne basobola okubanga batereza wantu awo n'ekirala abantu bano abatikkula ebintu by'omu katale bapaakinga nnyo mu kkubo naye ngeri gye mutaagala kusuula bululu temubagambako ekyokusuula bululu kirabe omanyi tulumirwa nnyo obulamu bw'omuntu oba emmotoka nga yavudde eri gatesiba esosaabala ate abalonzi bali betwetaaga jese ez'amafuta zitambula kati kyetulina okukola ffe nga bakulembeze kwogerezeganya n'abaki n'abantu abo omu ne bachairman b'akatale mwami Musisi ne tufuna enteekateeka nti abantu bano bali twagala ate bagoba baveeyo kuba nabo bakola ki kituufu banoonya nsimi naye okubanga tubateekateeka nti bannange ndi okkubo tusembereyo ebbali ne traffic eyo abasirikale bafe ba traffic namwe mutuyambeko kunenteekateeka eyo tubeere nga tukola ki abatuuze abo tubayongerayo n'emmotoka zibeere nga tufuna ba traffic abo babeerengawo nga bagayidinga abantu okulaba nga ki emmotoka zitambula mpola mpola kuba kati awo wali danger emmotoka eyo highway so kale ba traffic namwe mutuyambeko mubeere nga emmotoka muzigayidinga bulungi nnyo okulaba nga zikola ki awo zitambula mpola mpola zitambula mpola mpola ate nga nammwe abantu bana abatuuze tulumirirwe obulamu bwaffe awo wali risiki nnyo so tusembezeeko maaso awo wate bazimba n'akatale kali akamule muwanga bannange tukakozese tukozese akatale ako kuba nti muna abantu munnaye olaba n'akatale ako nga bakazimba gye abantu basooka kuguguba tomanyi akatale kasooka walino wansi oguguba kyeki bwe kubanga munnaye balita enkulaakulana tujagala okitegedde ne bagala tujja kuvaawo naye ate munnaye kati bavaawo kati bakeyagaliramu akaki akatale so kati nammwe abakolera awo sijja kwogera muno bakitya bannange bwaba bagamba nti nogendere mu katale akagazi genda tulumirirwa obulamu ate buli omu obulamu abukola ki abwagala sande ku bantu bawakatambulamu ogumu ekitundu walabyeko baliwo bowa enjiri yo ne bagikkiriza aji tojja tegeera nti enjiri agitegedde kuba buli wotukagamba ajja kukola ki genda kukuwagira olya bulungi toyinza kwandira aginyinza okugamba toyinza kugamba muno sijja kukuwa era bonna bwe madde mpitamu bagamba sane tulinaawe toyinza kumanya nti ono aye nno mukyakola ki mukyayitiramu ddala kubanga mwe babalonda mu ffeemu ate pulezidenti babalonda 15 kiba kitegeeza abantu bajja kuba mu mulaalo yaggwamu dda andi kakisinziira gwe obayiseemu ota olina okubayitamu nonyikiza enjiri yo bagule naye bwewali nga tosobola kubanyonyola bigambo byebawulira bategeera byogenda kubakolera kitegeeza yamalwala ejja kukola ki ejja kufa so kati ffe tubayitamu era nze mbayitiramu ddala abatuuze bange ab'okumabanda era mbasaba akalulu kammwe 2026 ine mbaweereze ntusobola obuweereza bwange eri gye muli basebo naye singa kisoboka wantambuddeko ne mukyalawo ng'ogenda abantu banyonyola enjiri abantu baagala nnyo omuntu nga mufumba agenda abanyikiriza bagandoonoya aye omukyalo oyo buli wakubeera wano waliwo ekintu ate kigattako andi kati wegambira nti kumande nga tugulawo lonki bakadde bange mwenna buli mugenda okulaba ku mukyala wange bujja mumbuuza mukyala wo baneeri mugenda omulaba nga kumande nga tulonkinga campaign zaffe beautiful wange sijja ninamu abaana 3 era n'obwana buleete nga bobi watera oleeta busuubi ne buwubirako abantu bwe kinaba kyetaagisiza ejja kubaleeta babalabeko mu campaign nga tugulawo nga tulonkinga era bayitamu tubeerewo nja kuba mbategeeza tugenda okuba nga tukubalaala yaffe esoose nga tulonkinga era mugenda kulabako nja banyonyola ku byafaayo byange ne mukyalange muwalavu wamu n'abaana bonna olinawo n'ebyafaayo banyonyola ebyafaayo bakulaba yine nga bamanyi byafaayo kituufu kati olwo njo banyonyola lwaki nziza okwesimbawo lwaki neetaaga akalulu era ngenda kubaweereza ki mbakakasiza eddala nga tuwumbawumba bakansala mmwe muba musobola okukansolinga abantu tugeze obutabanguko mu maka oli nga tanagenda ku poliisi kuyogolopa bbaawe siwetaweerera mwana siwetakola biki yamukuba mmwe bugambo ki bwe musobola okuba nga musobola okusensitayizinga abantu bano abafumba olaba naffe bakansala kuba ebiseera ebisinga abafumba abo tuba twagala basige nga bakwatagana naddde bafunyemu okusowagana ne buli bagenda ku poliisi mbabuuzaako bannyabo ne basebo
nze director wa Lujja Properties nyongera obajjukiza ebintu mu katale mu ebiri tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 2.5 ez'ebisatu eziri ku Afrika tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufuna mpola okutandika 5,000,000 okwambuka waggulu woba oli eyo wena teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo bakikyo kyonna byonna tubiyina tukira Lujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako Lujja Properties nebula obagenda ku poliisi eyo ate omusajja bamukutte bamusibye osobola kubeera na mukazi n'obeera newobaka naye mbulire nga yakutte n'akola ki n'akusiba kati mubakola mutya okubanga mubawumbawumba onyomba ezo ne ziba nga zikkakala andi alaba kati nga nange olaba kansala nange siri perfect nye nange nfuna obutabanguko bwange ne mukyala bange sigamba nti nze ndi perfect nnyo kyoba olaba ku byalo kuno ku bukiiko bwaba LC kubeerako balina abakyala funa bulungi kubako balina abakyala era nga tonaba kutuuka wa kansala osooka n'ogende walina abakyala nakulambika anti waliwo omwami nga wagume anywa ku njaga akuba ebikozesa anywedde omwenge natagenda walina abakyala omwami anti wabeerayo bakojja waliyo basenga bonna gye bali kati wotuukira okujja nze gyendi nga kansala tulina emitende mwesoka okuyita okategedde yes mayinza banga osembyeyo n'ekyo otumire ku bantu bo osibule n'abatulaba abakadde bange mwenna abadde batugoberera tuyanza nnyo okulaba nga mutulaba ninaajedde vegan bali kubanga otukyaza n'otuwa platform nituba nga ituwayo ensonga zaffe netuwulira nti zijjakola ki zinazimba ku bantu ezongera ku bantu ku nsonga eyo tumirako mikwano gyange gyonna ab'okumabanda tiimu nsimagwa olonzi bange mutula sise mpozi woonekano waliwo tiimu ez'enjawulo ebambya bampagira Sebunya tumirako se mukama wange wamakasujja bonna tumirako awo Sebunya w'amasannyalaze omusizi wa langi Sebunya wali eri ekibyowa he's my friend sebo nkutumiddeko bali kukugiza omulaba nentumirako abakyala mwenna abakatale mwenna abawangalira mu katale mwenna batumirako nnyo tiimu 3-5 nentumirako omwami Gayi Ronald sebo obubaka bwatuuse nyanziza nnyo ebipande byewampadde neneebaza mwami Mujazi Consultancy sebo obubaka bwatuuse neneebaza abantu mwenna abeewadde okubanga mumpa ku buyambi neneebaza Mosh Media Mosh Media sebo ne mwami Katenda Nsanzi webale nnyo aga clinic tekutekamu oba okutekamu byakulya mbadde nkyanyonyola anga clinic omukyala leeya abaagala okulya akamere akalungi abatiimu First Hotel mukwano gyange mwenna mwebale Sebalu Properties mama wange weebale nnyo simanyi ogoberera sebo Aruna Electronics bonna mikwano gyange Apollo Sharp Guy bannange Eroje Amo Skills Eroje mwenna tiimu The Hunter mwenna mwebale nnyo sijja bamalayo mwenna ndowooza lwaki okukwera ddala obudde obumala neno mu kutumira kuba mmanya sigamba nkwedda kikabizi batezimala abantu bangi kati ku mutwalo gumu kitundu wakatumirako abantu 10 bangi sijja kubatumira mwenna bannanga kale tuba na katono naye nga nsimbye okubagamba nti basebo ne bannyabo erinnya nze Senguba Ronald eyeggwanyiza ekifo ky'obwa kansala okubakiikirira Gombe ku division abasebo era nsaba obuwagizi bwammwe muneesige kakaza sijja kubaswaza ange ne bakiikirira Gombe ate nsobola okulabika nga ntuusa obuweereza bwange eri bannamabanda mwenna tweyanze ege mwenna batugobedde olunaku olwaleero ono ye Senguba Ronald ate nga abamu bamumanyi nga DJ Sani bambi mumuwe obuwagizi bwammwe ate asobole okuba nga baweereza leero twasooka ne tukola interview yasooka teyali kkiriya bulungi so lwaki tukoze eno
kati buli wakumi tujja kubanga ne Ssengoba naye tugenda kutambulira ne mu current affairs abantu balabe obubongo bwo buyimiridde wa bwagenda bakulembera that's why lero nyagadde tsoke tutambulireko wano wogenda okukiika ayi tubatali kutambulako wegwerwetwanga nze yaje Samuel VJ Memo yabadde wali eri ku production so okubateka tukusaka ekifaananyi kirungi saako ne audio mulungi akuume atakumira mpera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.